lusembyeyo mu mwaka guno kujja ku federations lwe lusembyeyo jam session esembyeyo then tugenda kuba tubulira ddiwe tuddamu kubanga tugenda mu festive season ate nga bamumanyi nti abayimbi guno omwezi baba busy fact batandise dokolas end of year parties kati okubafuna kisi kyangu naffe netusalawo tube nga tukozesa ate kana akadde kaffe kubanga eno season yaffe okusobola okuba nga tudda mu field tutandika okuba nga tutalaaga wano nawali then nga bwe twetegekera ate next year etujja okuba nga tucommunicatinga. I think tujja kuwummulamuko at least ka January ako naffe tusooke tuddemu twetereze buto then maybe in the beginning of February something then we call it back. Okay, muwadde awards musinzidde ku kyogaba awards olunaku olwaleero? Awards ezo kwe tusinzidde eri abo abasinza okuteekamu amaanyi. Omanyi twakatandika ndowooza lwetuwezezza emyaka 2 tugenda kuweza 2 gigenda ndowooza tuweza oba ogwokutaano tuba tuweza emyaka 2 kati tebibadde byangu okuorganizinga beginning nzibu nnyo so naye wabadde wabadde committed nnyo kubanga bwe muba mutandika abantu abamu tebabashuwa wajje kiraga kati mubaamu abaviirako kuba omuvaamu abakola biki mubaamu ne waliwo abalemeddeko bo ne babanga bebamu kubasobodde okuteekawo embeera ekituusizza wano era nga mwabo oyo omwamuvubuka oyo Blood Moon abeera lira ye coordinator wa West Nile yonna naye akoze bulungi nnyo omulimu okulaba nga aterereza West Nile ebeere ngeri mu line kubanga abantu bonna abasinga West Nile northern eyo yonna gye basinga okulwanyisa entalo because nga bamanyi ffe tukulidde wano tetumanyi nnyo bingi bifeeyo so sometimes they feel disconnected naye agezezaako nnyo okulaba nga ateekawo bridge awo okubanga tukolagana nabo bulungi really babadde supportive nnyo ate we appreciate kibadde kibagwana naye naffe bannamasaka tetutudde next year tujja kubeera ku kikopo musajja omuleka n'amayini. Okay, awards ze mugabye zifaananyeeko awards zetuze tulaba emabegako nti bagaba award nga tekuli mbaasa abayimbi bakikomplainingako nnyo mba awards ezenkalu ezitaliiko bbaasa naye Blood Moon abuusewo almost ne miliyoni nambirira muwaddenga mmwe olwo kitandika olwo kali kyeba etandika kuba nawe nga bwomanyi nti nno really ffe tuli mu kweyiya ebintu by'essente si nyangu okufuna naye muba musobodde okubaako kye mutandika nakyo you never know next year we are really going to put in a lot of effort tujja natuuka ekiseera nga ate awadi teziri wano ate ziri mu kifo ekirala kinene we are going to invite abantu bangi so this is just the beginning as we end this year achievements ki omuntu atajja kutwegattako obaolyawo byasubiddwa? One ekisookera ddala twazimba unity twasanga bannaffe abamu nga baali bagivinga up nga byabatama nga babeera eyo nga ne omulimu tebakyasuubira nti asobola n'okulinnya ku stage n'addamu n'ayimba naye bwe twabasembeza ne tubawayo ka support financially then ne tubateeka wano abamu ne babeererawo ddala for almost a year to heal okuddamu okubondinga abamuntu abamiitinganga oba okyanyumya naye n'atandika okukaaba naye kati they are very happy bebasinze n'okuba nga batusavinga bakolera ddala emirimu egy'amaanyi baddayo ne ku stage kati baperforming in different places. I think that is an achievement, the achievement of jam session meeting at least once a week nomanyi oli kyaliko okitegeera ekyokukira kye twa TV nze tusobodde okuba nga at least tuteekawo stage where namwe bannamawulire you can get content on a weekly basis nga musobola okujja ne mufuna performances ez'enjawulo ne muziraga abantu eyo. I think it's an achievement to entertainment journalists. They know what we have done. Kubanga tubatedde platform where they can come at least ng'oli ali sure nti every week tusobola okufuna abayimbi abasukka mu 20 netubako kitundu nabo. I think that is an achievement also. And then twasobola okuba nga tugenda in a very good communication with the government netandika okunegotiating obulungi nabo nisobola okuba nga twasobola okuba nga twalobingayo ku ka sacco fund ate abawunga kagenda mu bantu then ekirala twasobola okuba nga streamlining associations the whole country nebeera ng'eri
part asibya wano okawaffe naye buli omu nasobola okuba nga aganyulwamu eggwanga lyonna ekyo nakyo kikulu. Then twasobola okuleetingawo mental health department abantu baffe abali mentally disturbed oba balinamu challenges esobola okuba nga bafuna support, balina tiimu nga efokasinze ku boboka okitegeera. Then tulina kyekirala kyetusobodde okwakivinga, twasobola okuba nga tugenda mu parliament for the first time ng'abayimbi tusayo eddoboozi lyaffe nga tubategeeza nti twetaaga parliament tusupportinge basobole tusayiningira etteeka lyaffe lya copyright law tufune obwannannyini ku nnyimba zaffe. Etteeka eryo ne liwulirwa bulungi nga ne zitambula mpaka mu cabinet, era kati zaavaayo ziri mu Ministry of Constitutional Affairs and URSB okuba nga bagazetinga ebimu ku biteeso ebyayita. Then tulindako kuddayo ati wa president yayiseemu amaaso asayininge kintu ekitaliwo. So copyright law is on the way. Anytime abantu gye bagobedde emyaka n'emyaka okuva nga tetunatandika kuyimba, for us bwe twakuŋŋaana tusobodde okukiteekamu amaanyi, kati essuubi tulirabako ngazi mukama nga bulungi budde bwonna tujja kuba tuwa abantu amawulire amalungi n'ebirala bingi bayirawe. Twasobola n'okusitula bannaffe ne tugenda mu State House ne twogerako n'omukulembeze nti mubulira ensonga zaffe nga tetumusanze ku kivulu, tetumusanze ku campaign, tetumusanze naye nga tugenze mu State House nga tuli recognized, invited to speak to the head of state, munnyonnyola what is happening on the ground, what is affecting the entertainment industry. That was a very big achievement also. Bingi anyway, simanyi President ng'ovudde ku bali abatakkanya nammwe oba abatakkanya na federation, ebisoomooza kiggwe byosanze ng'omuntu bye weesunga ogamba nti omwaka ogujja bwe tukomerawo kino kyetandikirako nekino nekino nekino? Nze basically ekyokusoomooza kyendaba ndowooza mindset change. Bwe twatandika federation eno abantu bakirabanga ekibiina oba kyebyobufuzi, tebaalaba kirooto kyaffe, bo bakijajingira awo okusinziira ku mboozi ezaali zoogerwa naddala nga ziviira ddala mu abo, kubanga ffe twajja mu music nga waliwo abatugwa. Copyright law obutabaawo waliwo abaali bafuna mu kavuyo era nakati weebali naye banaatera okuva mu kintu. Then obutabeera na bwannannyini ku nnyimba zaffe, abantu nga aba CRBTs, telecoms zibadde zitweweera sente zaagala oba n'obutatuweerako ddala. Ba CMOs abazikulira baali tebatuwa, nze nange kenyisifulangako yadde n'abayimbi abalala bangi, kati nga bajja ne basponsoringa abantu abalala ne batandika okuba federation tusobole obutabeera baali bati eddoboozi eryo eryawamu abamanyi nti bano abana bwe banaakuŋŋaana ne batandika okutuula mu zimeeting balina bye bagenza otusuuza. So they invested a lot of money okulaba nti basasula ba medias, basasula abayimbi abamu okitegera. Eyo challenge ebadde nnene nnyo, naye tuze tukwata mpolampola ebintu byaffe bwe tugenza okumalirako guno omwaka nga abayimbi batatutegera tukola ki kyetuliko. Then challenge endala gyenfunyemu nga nze nadropingamuko ku mirimu gyange sobola okusooka okuggusa kino. Naye badde challenge y'amaanyi kubanga abawagizi bange expect a lot from me almost every year. This year olaba nti budde amaanyi gatadde nnyowa, ndowooza nnyimba zenkubye guno omwaka si nnyingi nnyo, ndowooza soka bakubira balipira boodi banga kutandika bwagunowa guno nga gutandika. Then sobodde kuba olulala kyawe ndowooza tumusiime. Waliwo olulala awo wakati mpozi kolaboze naye bantu bamanyize buli mwaka mani hiti nga 5 kumeka byansi wago naye era nze nfuta abantu gye bamanyi gye nteekamu siima this time obudde mbu maze nnyo ne festival sigibawadde, obudde mbu maze nnyo muki okulaba nga nteekateeka bannange tufune obwannannyini ku biyiye byaffe, tugende okuddayo mu studio okuteekamu amaanyi ag'enkizo. Already tumanyi nti tugenda kuba nga tukola omulimu ogulina ensa, gulimu sense, nga gulina value etabaddeyo, kubanga tubadde tulina ka stage kokka nga kutuliira
kati ekintu ekyo ne tulaba omuntu gwakaddiwa abonaabona nnyo kubanga waliwo bannaffe nga Mumizaidaani Mugula baali baddayo mu byalo naye nga n'okulima atyala alaba aswala mu bantu omanyi bw'obeera popularity eno teggwawo era oli ayinza okusanga nga oli alima naga bane mukabi atalimu byakulima naye netulaba nga atisiti omuntu aba yayimba oluyimba lwe lutunda asigale ng'akyala lulyako emyaka gyonna luusi n'abaana be bakisangewo nga kyobugagga. I had to make sure that I calm myself down so kimala okukola nsobole okuhandolinga ensonga ya unity and then the copyright tufune obwannannyini ku nnyimba zaffe manye nti oluyimba lwange bwolukozesa nkuvunaana bwenti oli bw'aba ayagala okulutwala percentage eri bwenti kale nayo badde challenge but still gave my thank God for it kubanga it's a wisdom gibiddemu ebintu bingi. Ekintu ekyo UNCC yakikoze mu bulambulukufu oba sikiwa nti UNCC erina mandate egaana abayimbi ako okuyimba to be honest with you okitegedde terina mandate bagaana kuyimba ate terina mandate eri basamoninga wabula balina ndowooza ng'abakulembeze balina kubayita ne boogera nabo mu buki mu bulungi ekintu kye bataakola bo bakwata kipapula nga bakikuba ku mukutu kubaswaza. Nvumirira nnyo abantu abayimba ennyimba nga tebabisse ku bigambo oba saagala muntu ayinoona culture. Ffe tuli Bafirika, we respect culture ate we have to follow the guideline rules z'abazadde baffe ze batuterawo abazeeyi. We have to respect naye sometimes omukulembeze abamukulembeze omuntu oyinza okumulaba ng'ayimbye oluyimba to be honest nga gwe tomanyi naye ng'alina kyagoyinga ng'okufuna eddagala oba okumujjanjaba obulungi tolina kukwata muggo n'okubiramu wabula olina okusooka n'okola research lwaki omuntu oyo ali bw'atyo. Abantu abamu they are disturbed in a way that you can't even believe. Ojja kulaba abaana we bali batandika okuyimba tebagira mu nnyimba ezo. Why now? Because twasigaza ka stage kokka kwe tulira kokka omuyimbi okufuna ekyokulya alina malalinnya ku stage awo nazina amazina bwayimba tewali walala wayinza kufunira ssente tewali walala kati oluyimba luno bwe luggwako atandika okufuna pressure ey'obutaba na hit kubanga alabira ddala nga abadde alina amabanja abadde alina biki byonna yakyusa gyasula takyasobola kutambulira ku booda kakati naye kanga ng'agamba nti atiriisa okuswala nfa n'amaliriza ng'akoze ekyo kyoyinza okulaba naye osolovinga otya ensonga eyo ng'omukulembeze osooka n'omanya ekizibu ekimutuusizza n'oyiye engeri gy'okisolovinga kubanga sikiwa UNCC tugirabangako ng'eri mu mawulire wano ng'eyita ababba ennyimba z'abayimbi okubabuuza ebibuuzo byebimu nga byadde yagala obuuza abantu. Bino byekugamba sigama mu mpagira abagulavi tebayimba ebyo sikiwagira naye sirabangayo meeting nga UNCC eyita ababba ennyimba z'abayimbi for example telecoms sirabangako meeting nga bagiyise mu lwatu ne bakwata ekipapula ne bakikuba ku intaneti TMTN mujje munnyonnyole ekitemusasula abayimbi sirabangako ekipapula nga bakiwandika ne bakikuba online ti UPRS jangu otunnyonnyole lwaki abayimbi tebafuna ssente nga mwe mufuna emisaala buli mwezi. CEO wa UPRS ono ndowooza yavuddeko babamugjeeko abadde afuna miliyoni 15 buli mwezi okuva ku nnyimba zange ez'abayimbi. Abayimbi bo bafuna mmeka kyekibuuzo kati muyimbi bwatuuka ekiseera n'abeera frustrated olina okunoonya lwaki olina omuyita n'omutuuza nga tomaze kumuswaza mu bantu liripazo bamusala olubuto n'agenda n'atandika kusabiriza bwe yavaayo n'atandika okuyiya engeri gy'ayinza okusavaivinga. Siwagira kuba nti nno yasavaivinga bw'atyo naye tulina okumanya ensonga eri awo tutaireze embeera eteeka abantu ku level babe ng'asobola okufunayo obumiliyoni obubeera 3 buli mwezi okusobola okusasula rent n'okumala obuzibuzibu obutono then tubagambe twatereza omulimu mufunayo ak'okulya kyekiboogeza bino awo ne bwobanga oba okitegeera oba si kyekyolina nga tetunatuuka kubanga ebyamateeka bye tulimu ate si byakuleekaana si bya mawulire si byakujja wano okukuba mu mudomo. Twasalawo twakkakkana tuli mu kuteesa na gavumenti ate ke gavumenti etuyambye nnyo era njebaza nnyo bayirabe nebaza nnyo gavumenti etuwadde amatu getatera kuwana balala
osege era yensonga lwaki tulina wano gavumenti etukwatiridde nnyo siima wadde abantu tebaagala wulira bintu bino naye bye ebituufu oba okitegeera akati wadde tukyali mu process eyo ekola bino gwe ng'omukulembeze yita abantu bano mu kyama obagambe bannange temukiddamu kino bwe bagaana thats when you come out n'ogamba ennaku z'omwezi bwe ziti ku lunaku bwe ruti twayita abantu bano ne tutuula wano and these were the witness ne tubagamba kino tebakiwulira awo n'olabisa oba okitegere enooza bwe bandikoze tosobola kuŋŋamba nti otudde wali oli mu kwentebe yeewuuba oyise omupoliisi oyise promota oyise baani otandika okugamba omuyimbi mulira wali otegeezaki otula nti badde bayinza n'okweyolera wamatala okitegedde leadership si byakulaga buyinza byakubeera mukulembeze amaanyi ogajjayo mu butuufu bwolabira nga geetaagisa niye ebiseera ebisinga osooka kukwata nsonga buki bulungi president mu bigambo byabwe babadde bagamba nti naye bakuwandiikira omuntu bwakukopinga oyinza n'obutakiraba omuntu okukopinga nga bw'anaawandika n'issuinga n'agamba igwe nkugobye mu nnyumba yange kuva ku nnaku z'omwezi bwezi kitoddamu n'ategeezaako kyamaanyi nti oyo namugoba oba okyalina kiyinza kukolawo ki ate ngaekipapula ekyo kyagenda online niweeraba nga kuoli oli coptin naye online nga tukyayinza kukirivasinga how about nga batuyise mu meeting ekitegeeza abayimbi banene bebasamunyiriza balina obuyinza nga bayise mu mateeka okugamba nti nno tebabatuukirira nga bo no abayimbi balina okudda genda bayimbe ku stage senga abantu banaaba baagala abawagizi okujjako ngazze ku stage abawagizi ne bamwegambira vaayo naye bw'anaaba azze ku stage sikiwa nti naawe balina amateeka gabagamba muveeyo abawagizi be balina mandate yeyo bagamba ku tewaliwo tteeka mu constitution tewaliyo kintu kigamba nti ekigambo bwe kityo omuyimbi talina kiyimba twalabye ne katikkiro wa Buganda naye ng'avaayo agamba balekerawo yimba ennyimbe n'ozikuba ku radio ne tvs wekitibwa katikkiro mutuufu okuba nti nno tayagala bigambo ebyo biyite ku mpewo za Buganda kubanga Buganda institution ekulira culture toyinza kuwagira nnyimba ebigambo ng'ebyo kuyita ku mpewo so kyeyakoze ekituufu nina n'ekyenyiza omusaba ekitiibwa abalenzi bano abayite abanzi ja kumusaba nzikirize mbamutwalire afunemu nabo meeting y'ekyama abasomesa ate amanye n'ensonga zaabwe lwaki bakola ekyo usanga balina bye bagewinga through usanga waliwo beetaaga okuyigirizibwa okwenjawulo tujja kulengera gye kisomovingamu ekyo n'owekitiibwa kubanga atwagalanya atatuwagiranyo era omulaba nnyo ebivulu byaffe yamukubasaasinza okubiwagira abeera mu serena almost all the time not because nti ayagala genda out kukola kinaye ku supporting alaga support we appreciate him so much you will find out talking to him tumwetondere wonna tuyinza okuba nga waliwo kyakigenza obubi then n'okumusaba okuba nga tumutegeeza ensonga zino obutuufu bwazo. Okay, President, aba creatives abali mu docket gy'okiikirira ewa president okubeera presidential advisor abalala omwaka guno nga guggwako otuuseewo okubeera ng'obakuŋŋaanya oba ng'obabuddaabudda okuba ng'osobola batuusiza eddoboozi lyabwe eri President Museveni? One, already natandika dda consultations, natandika dda okunoonyereza aba creative abo wagi bali era natuuzaako meeting ezasooka akuba nze sitera nnyo kwagala kutambulira mu mataala naddala nga sinnabakukusa nsonga bwe nnaaba nyina wentuuseeko nja kuba nvaayo ate nzije mu public kubanga it's a report gy'oba owangowa nze okubaako kyotegeera ne kati nze omuntu I was just appointed by the head of state kati nentandika okutandika okukola omulimu gwe yakola ki I very much am a creative and I'm one of the